Shalom. Wale baddeko ojja maybe olituukawo. Sebo line mukyala ogona manager ako. Ngagapana nge mama nze ngenda ku mulimu. Ate muna mulimu gompi. Omusajja wagambira kakirondako. Mulimu nange. Kati ate tobyogeranga munna ajja kulonda. Sekibuuzanga omukazi. Ajja kulonda omulimu mukwano. Ebaliwo yambuzaako. Togamba ngati londako. Ku beti nange. Nomuga. Kati ndabula bi status. Nomuga togatta bintu bya busiru ku beti. Manya abakazi bagezesa. Choose between football or me. Koma champions. Ngona agamba londako kunze ne baganda mukazi. Ono nyamutima kumenyeka. Katonda wange. Baganda bange. Ubagazaaki. Natenza ntwala mukazi wa baganda bange. Oli mukyala. Oli mukyala. N'omukazi akikubuuza abaako ekikyala. Because this Shalom mulimu debate ezitayina kujja. Waliwo tabuuza. Mulimu ebintu nze so abera mu sentence yemu ne maama wo ne baganda bo. Omutogo mata ne gutuulamu ogwa passenger. Ebyo byammwe byabbaawo. Ebyo byabbaawo era omukazi agutwala bali bakimanyi. Era bamunyina gye mulaga batuula emabega balaba. Tewali n'aba. Terina. Maama ono yamuviira lwakitiibwa. Osomuviira nga maama tasobola kwenyiga mu bangi. Waliwo omuto wasobola. Olusaba na mulwadde mukazi mukadde. Mukazi abaye talina bubeezi mpisa awo. Kyandibadde kyavunaanyizibwa omuntu okwasa omuntu ng'alimya. Emyaka gyandibadde age gap yandibadde haji waliwo emikulu ennyo omuntu w'emyaka omuwala w'emyaka 27 ku 3 ate ng'oyagala atabeera muwala waliwo akyali ajja mukyala waliwo akyali omuto omukyala ali myaka ku ssomero mukwano omujjajja mukyala wawa ku ssomero bava ba myaka emeka wa butereevu ne tunoonya emirimu kale tumale amaze university ku myaka 23 oyo nawe yasoma Uganda wootuukira okunoonya emirimu wootuukira okufuna omulimu nti omuwala we alina omulimu wakola hafi ng'oggyeko gwe omanya omuntu emyaka 3 omukyala aba afaanana emyaka 3 abeera akolubose lwa mbeera era mbeera Shalom emyaka 3 omukazi aba akyali muto omuntu w'emyaka 3 ng'ayagala afune emirembe afumbirwa w'ataano kyonna muzaala buzaazi abiri galina okubaawo wakati awo ekiki afi omuntu w'emyaka 3 wafumbirwa w'ataano bakaddiwa bonna omusajja w'emyaka 5 afi omuntu w'emyaka 5 omukazi nga wa 3 gwe koovaamu abaana aba mamutuusi nga mufiitinga era bagambe nti gundi wuuyo ne mukyala we nga kyekyo kyennyini haji emyaka 2 kati gubadde oyagala omuntu w'emyaka 3 afumbirwa w'emeka asatu w'emeka bwe wayita waaga omusajja nga wa 5 mwegi ng'omukazi waaga bagamba Saloma zayina ennyina ku mukolo bagamba mubategekere wali ne maama we nada bakyala bakula mangu bagenda mangu banange Saloma mugendo baba wala be wasomanga nabo tanti oli muto mbabuuza nfukamidde kati singa wasaako omwe nga mwali mu kirasi ne mulaba afi bosanga omuntu ng'afunyeemu ng'omufunye nga gw'ofumbiddwa gw'osazeewo nga mukulu zaala afi namwandu w'abaana toyina agitombuulirira awolebezeka kababeere bantu basobola kubuuza mulina mubameka nti 5 mukazi bamuveeko bagende mukoki bamuveeko mukazi mutuufu haji munatukutuwa naye akaana kambagamba akunyuuke nako agenda yiya akaana bagamba oyo ofumbirwa naye okyalino ne basingo mothers bana bajja ku mitimbagano ne bakuba endulu abantu bamanyi bagamba nina wakaana kamu genda olabirira Kafuro yagamba nti nno omwana agamba enkoko ezaala ne 10 nebulabirira ate ateyina empanga tezigiyambye ategeera asaba n'emmere naffe tuli nkoko kuliko hospital Beirut banna ono omumanyi omutegeera bulungi King Michael wuuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mutwalo 15 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style
Sako wakabi muleto obwanabu munange yakuba yanziba sente nange saziraba nandibadde najjadda walayi kati gwe werese ndalurabe. King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge Orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da Village Mall je tukole mama fakala nkawe detatu Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifanyi akusiga kifanyi kyecho kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu so sajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswanya kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisange kwentinda outside ku Village Mall natona tuka ku Ndundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705 271973 ndine Wine Balukeza da Juggernaut ya Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Chichikwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu. Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja. Mugende ine mbalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala University ine mbalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. Sige Tommy n'ebiganyi. Ne kakati King Saho kya musiga Tommy.
ate yafunya atya kololo ebyo nano babyogera kusiiga buchayi bakuba so naye balemye ekyali waggulu tuwaza kyebogera tuli mu bweragivantu banajaamu tetulukya nina haji tokipisa nnyo kati nedda kyenkuya kye kituufu abantu bagenda kera ku makya mpozi baba bona bagenda abantu okuva mu district ezenjawulo bagenda kaina extra sinyakiwulya ayina show yemu wavyo wanseringa yange nga 14 kololo tunyumirwe ya kwingira emitwalo 2.5 n'emmeza milioni 7 abantu bajje ekituufu akasajja ko music kamuyina bambiko kayimba saha yayimba ayina music kujonga tuli muwagizi wa music naye ayina music ate abantu bazeeyo ku music omuwandiike mu butuufu bw'omuwandiika bagola kwoleza kadongo abantu bakyayagala nnyimba wuba akatambala yekka nga temuli kigambo toina kyotugamba otuwa mike tukuyimbi aja ujizibuuka tunobuuka bebatula ne bagamba naye agambye twali tubuukiraki nga tokitegeera omwana abantu avumanaga waliwo omwana akyamudde ne bamubuuza ayimbye luyimba ki abadde awo ngaabu n'atugamba tubuuke atukyamudde ng'oluyimba taluma kati saha lutalo balina elementi y'akadonkamu mu kuwandiika kwabwe balina elementi eri yakabandi ak'emabega kati bo bagiina kati abantu bawulira ekyo ate ebigambo tawandiika bintu sitole n'atagiggusa naye omuntu agenda n'ayimba ekikolokomba nombuuza kibadde kigamba ki kati wali wakiyayimba ekikolokomba kikomyawo ekyokka kolasi namwe omuntu ngombirabeeyo namwe wasizadde najjuzaawo amazina wange bakubaana gwe naawe tomenya abantu bakubaana kati omwana ogoja omwana oyo omutozi basaaga kumuteekamu ebyo naye nammwe eyo bwemba mutunulira music mukkiriza nti naye bannaye kati ono kasasiro bwe tuliko ennaku zino kakati media yali yatukola ekintu media houses zayagaliza abantu ekintu ekifo ne ziddira ekituufu ne bagaaki ekikyamu kubanga mwaddira badijja bakola mu mabaala ne babaleeta ku zi radio ne tv ye byakuba mu mabaala bye bazina amanyi bye bituufu byokka ye natamani waliwo n'oluyimba olutazinibwa ndongo naye nga lulungi kati ate abantu mu concert baati bazze kuzina buzinyi endongo baleeta famire zaabwe n'atuula n'awuliriza kati gwe bo baleeta ekyomubbala mu kiraabu mbu kyoba okuba ku radio ne tv kyali kikyamu kati social media eno bwe yajja abantu omanyi social media yeekuwa kiramba kakati ekuwa galiko nfuufu agaliko enfuufu gwe ne weesengejjera ekuwa byonna ku luudu kakati gwe n'olwonamu n'ogamba ekituufu kyekiruwa paka lwegudde ku birungi naye naye bino byali birungi bano balimba kati kyeŋŋamba abaana bano abato si bamala mu maanyi bakyali bato ekirala balina amaloboozi agasinga n'agaffe kuba amaloboozi amalungi ku mulembe guno mangi baana balina amaloboozi malungi nnyo kati amaloboozi amalungi nga balina n'omukisa gwa studio ennungi bagatteko ekkalaamu entuufu obuzibu kuwandiika kwokka bisigadde balungi bayimbi balungi studio nnungi era aleeta eŋŋoma nga yeeyo kateekamu ekkalaamu ennungi ebigambo ne bimubula nagamba awo nja kuzinawo kati okuzinawo mu kukendeeza muwandiika ebintu ebituufu kuwandiika bituufu ate no hype abantu gye babawa haji bakayimba ne kayita kyogamba lwakayimba kaki weetegereze kati gwe waayo omwaka gumu ojja kiraba abantu bazzeeyo ku bintu nakugambye ensi bwegenda efuna ebizibu ensinga erimu ebizibu abantu baddeyo ku music w'ensonga ne baddeyo ku music wa gospel kati gye bali ne baddayo mu masinzizo kati gye tuli kati omuntu okuzina kuweddewo tuzinira ki tulina ebizibu ebimala kakati olyawo ozina ozinira ki omuntu ayagala luyimba lugenda mumunyiga weetikka entebe yaki
ensingo ogiteeka mu sorry state byenkugamba nno bye bituufu nkubuulira abantu bazzeeyo mu nkola eyo ate ereetera okujja amanyi emirembe giddinangana afe ebintu byemuli mu kwambala si bikole bipya omulembe gugenda guddeyo ne gugwe walala katola ekipale kyayambaddeyo bero bottom ate okugulu kwenkana ekiwato era byebyedda kati omulembe gugenda gugira gwevuga ne gutambula gulinga nsi omanyi baŋŋamba abaasoma mbu ensi ye yeetooloola enjuba kati enjuba mbu yo tevaawo kati tutuuse sayidi yeeri gye gwaka ne amaloboozi amalungi ne studio balina omukisa nnungi bateekemu ekkalaamu y'ebigambo ebituufu ogenda kulanga music ateredde ekyo kiriwa eniwammwe mu TV hafi kati yavuddeyo neyemulugunya nawe ensonga yamujja ku TV kukwata ba TikTok yavaayo saamanyi kukwata ba TikTok talina kyamanyi olwokuba alina numbers n'omuleeta atule ku set ate n'ensonga y'entuufu. Yeah, I agree. You agree with him? Okatandikire wafi today wahaji. I also agree. Numbers zino zaleeta obuzibu. Numbers kati olaba Shalom mubo kwa tempapula zongozi twala ku mainstream okusaba omulimu. Ebyokubeera nti wasoma olina bachelors yo olwokuba nti wasoma kino tebikyakola tebikyamala. Bajja kugamba social media yezito wetya. Olina okujjayo TikTok nina bwenti biki. Abiraga bali mukusaba omulimu. Obiteekako ssebo. Instagram yange Twitter bweti. Yes, because ogenda kubeera presenter but again an influencer. For the station? Yes, equally for the station. Nawe kenyini to influence your brand. Yebba byagalira ddala ebyo. Kakati abaana bajja n'abaayo kakoze. Omanyi okufuuka wakabi kati tekikya costinga kinene nnyo. Muntu akola kantu katono nnyo. Nagenda na hitting anafuna numbers kuba kati social media platform erike nnyo is TikTok. Buli omu ne bamwogerako enkeera social media mainstream egenda gamba batuleetera oyo because I numbers trending. Shalom bobanga gwa badda trending eggulo n'enkukyaza we are going to tap into your energy. Bagamba ne Shalom agenza ku TV, Shalom agenza ku TV. Abagizi beeri abatandise okufollowinga balabe kikyo zzo okwogera ku TV. But bambi nze nakirabako mu kusookawo ddala kakati negenzekka. Omwana omututsa n'omutunuza mu kamera neemoola talina kyayogera talina kyazaako n'abeerawo bambi nga tasobola na kwogera. Naye manyi kiva ku ki? Omuntu bwe yeetunuzaamu essimu ye ng'akola TikTok ze talina mateeka gamufuga. Yes, n'amateeka ga UCC. Tegamukwata nnyo. Kati bw'ajja ku TV oba ku radio waliwo amateeka agafuga ebitongole. Tajja kubawo bintu byenga bw'abyagala. Tajja kujja avume muntu, tajja kujja awemule, tajja kujja afuumule mazina gabadde afuumule. Exactly. Kukakkana ng'alemedde okukola ekituufu kye mbadde mmusuubiramu. Okujjako ezo muzita main ki? Mainstream. Zikkirize nti nno omuntu bw'ajja akola byabadde akola. Ate ekitasoboka. Kakati atoboolesa. Kyobola ebiseera ebisinga ojja n'oyo ebintu osobola okujja no ku YouTube n'ebyogera. N'ogenda ku mpewo n'otabyogera. Because eriyo ina mateeka agakufuga. Kati bo kye batamanya bafuga emikutu eyo. Era bamanyi no tugamba eno ku social media. Mwatulyamu enkwe lwaki temwogera lwaki ebintu tobikola ne bajajinga. Naye nga wali tosobola byogererawo. Feri tulina ne baproducer bagamba nti n'emboozi tegenda yitawo neno. At the end of the day tuli mu nsi gye tukkiriza. Si nti no tukkiriza. Naye ng'omuntu yenna okubeera safe olina okumanya nti Wokoma. Oyina okubeera kekkomo bw'oyagala oba toyagala. As a must. Kati emboozi ng'oyagala eyitewo nga nawe oyagala ogyogereko. It's a burning topic. Yes. Buli wamu. Producer nagamba kati okujjako mainstream baziggyemu abasunsuzi. Omanye eno ku social media fe basasi fe basunsuzi. Nobeera musasi nga gwe musunsuzi oyiwawo buyiyi. Kakati ate tekisoboka. Naye eri waliyo okusengejja. Bayinza n'oyinza byogera ng'oya byanywe ne batabifulumya. N'obireeta ne babigaana. Natulyako gona principal
yagamba ekimuganya okukola zino zi interviews ezitali live batemamu ebintu byabayogedde kati ayagala era bana befuza abayaye agamba ayagala live show ayagala recorded afumule bifumule teri kyakusala mu kintu kyonna nga byonna bigenda direct bwaba bagadde bidde masasi kupo bagamukubireko naye nga byayogedde nawe bikutwaliremu mwabadde babiri ekya numbers hafi bwembanga enamba katuga kati pankuza example yange Sharon have more than ku TikTok yange yoka have more than 900 followers enamba ezo zingobe yanganze ku TV does it work if I have the number then ku mainstream chikola ezimu zigoberera naye with time zijja getting disappointed because tobacho ba ku TikTok then zikute zigamba Shalom wa TV abowa twagala ono waffe buterevu kati ngakyo oyogedde ono bagalanga waliwo kikubawo nayo ngambye eki olina kyokubyewo tokiddamu ajja kiddamu Shalom munne bo bamanyi nti awo batolina kyokoze kuba saluti kizo aba kati gole mutyaga kati stegere netwanyi buzibu bwa Adam Kongo muli ku show Kaina buzibu bwagida bwa nakola bwati abantu abalooza mbu mwewulize mbu emikono tegiva mu nsawo aba kutechi nebulaga tumusaasira bana ndaba pocket nze olooze ensawo babaterako zaaki kumundoza owulira nelu mwajja kwerabira tabwe mugwire kyemmanyi bambi ne mukyala we balaba engeri gyawomereramu nga munyumyamu mukyala we engeri gyawomereramu nga munyumyamu manyi obweraliikirivu bungi era ndowooza ddeo namugamba naye ng'ogenda osukka namuga nkolera abantu naye nze ate tonkoledde nomukyala ayagala bamukole alinde sente alinde wakanga butimba kiguzi example omugwe bafuna ku TV ya Uganda program yali ya Rugambo nga na more than 500 followers ne bamuleta natuuka ku TV ne bigana program ya Fan Natural Death kyekyo sabo wano kwetunuzamu kamera yo kati nzo ndaba muno I can easily kutuna mweno kamera kati ebintu byawukana eno kamera nso gitunamu because njibaddemu emyaka njitege like ogitunuzamu butunuza kasonga matugenda kukola kino n'entandika naye nze munebwe netuzamu kamera esimu omuntu newaba ayimiridde wali sibako kyenjogera nze nkukuta nze bu TikTok obwenkola obwo kibona bukola bwa kulampa ng'obweza sekretari waffe simanyi ekyamuliko tomanyi anje bananga wabulamu ngaba sekretari waffe nvaako bana bakuba amasasi bana emungaba sina ne gwe sekretari n'essimu tomanyi mawulire gaafi muleke dafe muleke tabanga haja tenaye muleke afe muleke tali yokomanira muleke so bande abado choka badambuze kibuzi era kyakiriko kakati nze nyizo okubeera nti kamera wentu namwana kinyangwira naye ate okudda musimu banda banemola nnyo era nze banange ndwawo olumokola zi TikTok era nga ndi mu mmotoka abanda mu kisenge kyange ngalo omwana wange wasala mpulira obanga ogamba oba nsunga oba neyogeza biki ogamba mwana oba nsunga naye kakati mulimu bali abaana bamanyiza okwetunuzaamu kamera nafubutuka ebigambo naye bamuteerako wali kamera kyokka mulimu lwempulira ng'alina ne baatuma mu nju gwe gundi wakimuleekaanira awo naye ng'agagambo gakubawa n'ogamba waliwo n'abaana batudde mu ddiiro TikTok live ez'amasaji nga nkambwe oba sister ziraba waliwo bamitanga Mase supermarket something nga tuba ku TikTok wali eri naye nasunsula ensonga nateekawo senga nateekawo naye nga abantu banyenga kwetuli nekyembuuza oba senga nekkojja bitegeeza ebyo gwe mukulu mu myaka gwaga tugamba nazo sisuubira nti byebyo oba senga nekkojja abantu nabasinga okukola ebintu ebyo si bafumbo kojja bage buli omajje nebbaawe kojja basenga abasinga omeggula singa bye byali bikola obufumbo singa nabo bwe kiri naye si bafumbo muno obufumbo bukolebwa nsonyi
Omuntu yenna atalina nsonyi ku mukyala we era tamuwangaza. N'omukazi atalina nsonyi ku bba tasobola kuba naye. Bufumbo bukolebwa ensonyi ssebo. Buli omu alina okuba ng'asonyiwala eri munne. Era bw'olabanga omuntu alina ekintu ky'akola mukyala we najja n'atakisazaamu omanya wano tewali bufumbo. Munna atiisa. Ensonyi kuva kuziviirako okutya. Munna akutiisa n'ogamba anaawulira atya. Kinaaba kikya. Kinaamutuukako kitya. Kati olaba biri ebyafulumye ng'oli omwana ankwata bw'ati. Black sugar. Nga sinneebaka olwatuuse nasoose kwanjulira mukyala. Ne bannaye abaana bano balaba. Bayine fuji. Ekireke mutuukako butuusi. Omuteekateeka bambi. Kwaye kijja muyisa bubi. Bayimanyi abaakwesiga. Anti osooka kubuuza singa abadde ye. Wandi kitutoota. Omusajja nga bw'akola bw'ati. Kitegeeza muteeketeeke. Ati manyiwe kyabadde. Obufumbo bukolebwa nsonyi. Naye abantu tebafaayo. Tumala googera. Akola byayagala. Omuntu gw'oyagala ayinza obeera ng'oli ku live. Ngambe ne bu video sabri. Omanyi live ekulema. Atudde ali mu ddiira anywa caayi. Baby, look, mfunyako filters that do eyelashes. We try na one. Ng'obufumbo bumaze emyaka emeka. Kati aji mu Uganda abafumbo mmala omwaka oyisa emikono mu maaso. Pate etegekebwa. Anniversary y'omwezi nga tumaze omwezi nga tuli bafumbo. Gwoleka gwe. Haji manyi kiri mu love industry. Nze nyinawo munnange yaŋŋamba nanga okyali ne gundi oli mukyala wo moze. Mukikola muti. Nanga nze mbeera bubeezi na muwala weekend nempulira tugendeko ejjinja naye olw'essande tetulubaayo. Omukomyawo mba mpulira antami. Nanga naye mbeera mutano oya n'omukazi emyaka nga waali olenga eno anawasa. Ate nno nga muntu mukulu. Amaanya story atuuka nakkiriza. Ku myaka emeka? Kuliko emyaka. Bufumbo buyitwako emyaka. Nga wayitwako. Kubanga waliwo omuntu gw'otuuka ne waba mwana muwala naawe tunga musajja oyo. Emyaka gy'alina tawasangako. Talinayo baana. Si ssemwandu. Si tuno omukazi yanobye. Ogamba kiki? Kibuzibu ki? Naawe n'otagala yingira mu bisiraani. Enamba mutabe y'abasajja nga tuli myaka gyafaana. Mukwano n'abeera nga ali financially stable. Ng'omanyi nti omuntu w'emyaka ana baba wasa olina okunnyonnyola gw'owasa omukazi oli ekyamutwala. Wana nga wasa. Katonga mutya muno olina emyaka ana towasanga. Olina okunnyonnyola oli yagendera ki? Nzo mbadde nsoma ndi bize mbadde ndi ku manyonyi. Ate nno bw'obeera omuwala owasizza muto. Ate era ebyo binnyonnyola. Ng'owasizza omuwala omuto ng'oli muntu mukulu. Ebisa ebisinga obeerayo waka ng'oggumiza mukwano. Omanyi nti walonda ebyokola nga tobikkiririzaamu. Munnaabirawo ebyasa si bye bimu. Muli mulembe mulala ali mulabe. Omukulu gwe batadde ku TikTok ne muweereza ne muganda wange. Nga bambi. Zigiko sound tebatuwulire. Muweereza muganda wange nga anna ekintu myaka. Kati bamukutte ka TikTok ne yeeteekayo. Endeegi katandikidde. Ono ye mukyala. Ono ye mwami. Jjajja mwami. Mukyala muto nnyo ali myaka 20. Jjajja mwami. Lawabeze Tufite bimatchinga. Kati ono omulaba. Ono. Era omwana we najja buzinga alina kyayogera ku mukyala oli. Omwana bamugobe waka. Yamanyi yefunira akantu ke. Munnammwe yanzijanjaba. Neka ndeke ku comment lwaki atunula bwatyo. Myaka. Katwe ku comment. Ono musajja Omunajeeriya ono omumanyi yawasaka n'akawala. Akawala akataka omugagga. Ne ezakati gwe tosobola kufumbira omusajja kusinga. Nga lwaki? Nze nsobola. Nga lwaki amufumbiru? Oba osobola naye. Also neno Salumu nga kinyuma okufumbirwa omuntu eyatuula edda mu future. Naye haje emyaka waliwo age difference waliwo gye situuka. Kati gwe batwagala muntu anafa mangu otwala ebintu. Mwagala muntu olina okusooka omusajja okufa. Ofumbirwa muvubuka munno oluusi gw'ogenda okusooka taseetuka jjukira abasajja bakula. Omusajja tubayinza okimanyi muno wano abantu bayinza okulowooza muno omusajja abadde anyiize mwayombye naye nga tanyiize. Omusajja atumukulu. Essanyu likoma awo.
Nyono mukulu Nekyo kyennyini okuyingira mu kamera akikola lwa munne oli emyaka yogomanyi musajja gy'amanyi emyaka ateyobba kifaananyi kiri kyogambye mbwalo byokola nga tewandi bikoze naye ng'okimanyi nti ono ali mu kyasa kirala nange kirala kanzikirize ekikye ngonya okujja mu Snapchat era jja nagamba baby noyisa ekyasa n'omwenya nange kyanjula kyavunaanyizibwa omuntu okwasa omuntu ng'alimya emyaka gyandibadde egigapu yandibadde haji waliwo emikulu ennyo omuntu w'emyaka omuwala w'emyaka 27 ku 3 ate ng'oyagala atabeera muwala waliwo akyali ajja mukyala waliwo abakyali omuto omukyala ali myaka ku ssomero mukwano omujjajja mukyala ku ssomero bavayo ba myaka emeka wa butereevu ne tunoonya emirimu kale tumale amaze university ku myaka 23 oyo nawe yasoma mu Uganda wootuukira okunoonya emirimu wootuukira okufuna omulimu nti omuwala we alina omulimu wakola hafi ng'oggyeko omanyi omuntu emyaka 3 omukyala aba afaanana emyaka 3 abeera akulubose lwa mbeera eba mbeera Sharon emyaka 3 omukazi aba akyali muto omuntu w'emyaka 3 ng'ayagala afuna emirembe afumbirwa w'ataano tena muzaala buzaazi abiri galina okubaawo wakati awo ekiki afi omuntu w'emyaka 3 bwafumbirwa w'ataano bakaddiwa bonna omusajja w'emyaka 5 afi omuntu w'emyaka 5 omukazi nga wa 3 gwe koovaamu abaana aba mba mutuusi nga mufiitinga era bagambe nti gundi wuuyo ne mukyala we nga kyekyo kyennyini haji emyaka 2 kati gwe badde oyagala omuntu w'emyaka 3 afumbirwa w'emeka 3 w'emeka bwe wayita waaga omusajja nga wa 5 mwegi ng'omukazi waaga bagamba Saloma zayina ennyina ku mukolo bagamba mubategekerwa ali ne maama we nedda bakyala bakula mangu bagenda mangu banange saba omugendo wa baba wala bwe wasomanga nabo tanti oli muto mbabuuza nfukamidde kati singa wawasaako omwe nga mwali mu kiraasi egi the girl was small and beautiful I met that girl kanda muntu ajja asemka bwekaweesi nemugampita kaweesi bakuziika bukanaga gwampita bwotyo ngenda omulabanga yeyiba kati singa gwe wawasa negwe twawonya kyokka tubwagala kyokka n'okusomera otweyagalagalanga n'obulezi bema afi nkubuulira buli lwobeera ekitone ennyo omusajja alina okusinga emyaka 15 naye nga yandibadde aga haji banange omuntu bw'oba oyagala omukadde nnyo kanyuma mutambulire wamu sijja tambulira wamu sigenda kotambula ebibyo ne afi omanye wantu ewalumanga wennyonnyolako nti oyo bba wange sirisengaawe haji omukyalo olina okwefaako naawe tokkiriza kukola ki tokkiriza kaddiwa nnyo weefeeko bw'ozaala omwana teweereka kuyiika omusajja aleme kulekawo nnyo kyogera kituufu nze be nasoma nabo bannassolo eyakubooli budde buno tebagenda na mu ndongo naye gwe tasobola kufuluma mu nju mu mpewo lwaki kati singa fuluma mu mpewo kati singa gwe nawasa nze waliyo abantu banasoma bannassolo bannassiwa bakazi bakadde ddala bwasoma nabo twandi nange enkaddi bakadde ddala tafuluma abole mpege mu isawo ana yakula nno nako twatujjire kyokka emyaka gy'omukyala nkubuulye girabika mangu singa ffe abasajja ffe okweka mu omusajja ataavaamu ekiwanga omusajja asigala nga bw'abadde oyogedde ku kyokuvaamu ekiwanga naye njogera ne mukwano gwange omwanya kati ya mwaka gumu kati gwoli mukyala she was feeling disappointed aga okuva enazaala nawulira nakaddiwa nafeedi nga kyaswasanyusa bba wange nkoze ntya even like ne sex libido yakendeera kyokka ati agamba ayinza bba wayinza omulekawo omu amagezi ky'omukyalo ekisooka ye ali kwenenya mentally ali kweblaminga kati yeetunulako alabanga buli kimu ekyaggwawo niyenyini yalina osooka okwezzaamu amaanyi ekisooka physical appearance alina nga tokyeteekamu nga bagenda kuntwalako omusajja wange oba senga saazaala anti owulire ngamba kati Katonda nnyambye panadde mugamba wano kiva ku mutwe gwo okyali mulungi nga nze mugumya kiraba that's why I must lose it nga gwasta ogamba mu nkadde anti yawasa omuntu gwe benkana
ebali myaka jejimu kati alaba omulenzi agenda buli kasola alaba omulenzi bamumubbako naye omusajja singa yamusinga 10 neji era omusajja singa omusajja singa agamba omukyala wange bajja kukatwala gye bakayitira akakadde wowa kaba kato. Yeah, that's true by the way. Bwali tuwakana naye ne wano omusajja aje ensonga agiye bulungi awajje bomanyi omukyala ng'abeerawo okulwanira musajja era bamutwala ni wano buli kaseera omusajja yabalaba nti kakazi ke bayinza okukatwala nga yongeramu ku mukwano ne kakati gwo ogenda n'obeera ne baganda bo ne batandika okugamba naye mukazi wo yakulimba mukulumu biganda byebyo ebiwala bikyaloba obiweeka ekigamba mukazi waffe nno akutuse akuleseewo abeera akulekawo nga lugoye akuleseewo naye kyemmanyi omwana especially ku bawala nga bakuzeemu bano banzaala myaka 32 okudda waggulu eyo omwana ye bambi bwakuvaamu abanga baluni evuddemu omukka afi omanyi emikwano gyabe omwana nga tuzalidde emyaka 2 ng'oli emyaka nga 3 mbobanga baluni 35 okudda waggulu eyo oginoonya nga togiraba ne bagamba erawo mu busubi omwana bamujamu ne bamukuteeka wali oyika okuva ku ntumbwe tojamu ne bayasiba nerebera eti omwana akwataganyira n'enti omwana akuyiwa ne bino ebishoulders omwana ng'ozadde omwana ayiwa myaka 3 anti bamusala ku ggwe bamusala ku ggwe omwana obanga avuddemu bwoti eki oba nkulaga eki kati baluni ng'ogitaddemu amazzi n'ogipisula eti ne gayiika kati omuntu wanjadde ku myaka emeka omukyala emyaka emituufu lwakuba bambi obufumbo bw'ekito nabwo bumenyamu bumenyeza ddala naye mu abakyala abakazi abawala mbabuulya abaana bange fumbirirwa myaka emituufu haji ne wali ebizibu myaka emituufu kibi nnyo okutwanga balinga gwe bayamba ng'okuzeemu myaka emituufu banange wali ebizibu kuba omuntu akuzeemu ne boogenda kumunona waabwe sigamba nti nsimanya nze zibatuza gamba zinoonya obuvunaanyizibwa bwomu haji nawe oyogera bubi gwe nkuga bituufu omuntu asaana okubwasanga akuzeemu mulenzi kubanga aba akyanoonya ebinaabeezaawo munne gw'omuwala oba olinda ki nali sinafuna mutuufu kati hafi wona ali she's famous public figure kati manya asajja abamutya abandi badde balisanga na intentions ate kati yafe no olaba waali wano ate kati yafuna kizibu kya kutibwa basajja n'abatuufu bamuyitako kati menjagala okugamba agamba naamusobola oyo ali mu kamera muleke nenfaanana muntu akuleka kazi babbe n'agamba leka bwe naamuwa 10 talisiima talina kyajja kusiima gye ndi era tafi osobola osiima 10 y'omusajja ng'akwagala nsobola ate bano balaba ate bano babatwala nga tebabawadde so fe batwalira ku bwereere nga tebamuwadde ebyaddala kale nze kavubuka kaleeta omukwano mbusanga eyo ku biiki bulina abakyala nga bulina abawala ne basooka bakasiika baziika omuntu nanyenya akatwe bwati bulina engalo zikola nga kitiiyo kamuziika mu dakiika 4 ng'ali mu musenyu n'alyoka anyumirwa obulamu ayi twagala kuzikako mu musenyu nga muli ku biiki n'omuntu wo n'akuzika mu musenyu omutwe bwoti gino emyaka mbasirimu kwesiriwasi kunyumirwa obulamu tutugambye ate kati emyaka egijjira abasajja abakulu ekibatwaza abantu ku biiki engeri gibali nti abaliyo baba beeyambudde kawugemu akantu kakalabeko naye abandi anywa caayi wali tawuga nsonga za caayi nabeeraawo n'akatunuulira bwati nzijano nkunyumiza okumanga abana abakadde mumenya nkunyumiza biri ku TikTok tosobola bitegeera esimu oyina eno yakapesa naye ng'eya TikTok nze nagigulira toyanga binyumanga nze njala ya 17 n'engula okusinga tiro onobeera ne Salomo nga takugulya mapeesa baba n'omuntu ng'oli muntu mukulu okuwasa omuwala omuto asaana ng'omuwala omuto ayinamu ku birowoozo ebikulu waliwo abato abato ennyo nga n'obwongo buto ne wabayo omuto nga ategeeramu ng'abantu abakulu ate oyo akwanguyira nga muto
Nange ebirozo byacho. Gomanyi wali omuwala omuto gwe bagamba nti ku weekend ojja kugenda ngeri ku farm ngalabanga gwojerega. Niyo omuntu alina birozo bikulu. Ngagabane ndiko omuzeeyi. Mfolo omukaga ne Sunday mba ku farm nyambala butus. Kati ata mukulu mu birozo amanya nti ogwo mulamwa. Nowadenga muto myaka. Yamanya nti. Nibete ube bukanaga. Tugaa tulime tukole ku mwanyi zaffe. Omukazi ali katuufu. Yaba mutuufu. Future. Yabana be. Aina wo muwala omuto bofumbira ng'omuntu ng'akuzeemu abaana bazaale. Atenga road abayazala ddaka. Afigo yakufuna wamali kana yakumulumira abana. Namwandu w'abaana. Abaana mbazale mbakuzalira bo bano bensanzeewo. Naawe zaala abaana kuba abaana toyina bamala. Namwandu w'abaana bataano ayogera eddoboozi ery'omwanguka. Namwandu w'abaana aba ayimiya nayogera ekigambo n'agamba abaana bange mujje munyimirire kumpi ne baga namwandu ddala bamulekere ebintu wesongodde n'akaana kamu otwala enju y'omusajja okwana bwe twakola n'omwami wange omwana twasalawo zaalo nedda ssebo olwedde hajja omusajja jjukira bamukulu olaba namwandu ono w'essomero bambi mukama musaasi ono yafiiddwa bbaawe ku ssomero bwe yagambye kanyimirire n'abaana bange namwandu ddala ne wamulabye gujajaje bukalamu banyaga tebakyaga tebate omuntu abwafiirwa omuntu gwayagala awunga umanye nakuzadde akabidde omuntu bali banji abakaba nange saa mtu ajajinga mu banja bakaba nga aduumira totobanga yakaba nagamba webale ssebo okinkoze kakatoloza nga bwe yetolole kesi aji munakatemba anga tutabuza ajakola acha akaba akola acha webale ssebo pito okinkoze sigamati atondekedde abana abera mu bulumi kati abantu bote bategedde kiyabaddeko buli kadonka mu abamanyidwa mute mubeera mu bantu babo bafiido bawunga bawunga teyandi baddegwe tibaloza nti yadde tayagala bbaawe wandi ngambye mbogenda kufa yajja muwala muto abaze naye emyaka 20 kati baloza bano be bamwagala ye ate tamwagala kale baba tamwagala tayinza kulumwa mukwano gw'abaana be kuba bali abaana oli abazaala tezaji ng'ogamba omuntu sooka ozaala abaana naddala kasola wanga waliwo obusobozi ku bbaawo ate mba namusanga n'abaana anti yesu obalabira abaana ba bbaawo si babo ati haji nsobola okubaana nti nkusanze n'abaana bameka 5 kanyongereyo kamu oba bubiri sooka bino ebyenfuna bino by'osanze bw'aba ayina abaana zaala abaana obyawuze mu makkati tumanyi omunaana gugira guti saidi bannayuganda wemanyi hafi bagamba oliye mukyala mukulu yanya senne empeta nga tewazaala olina nga tekola bulungi awe teggumidde naye haji mwagala abaana bannange siguno mulembe hafi okuzaala byakuteesaako n'omwami mukazi otamuzaala muba mutwa omukazi olina omufuulakyo owulira omukazi bw'ataba lubuto bannakawere mufuule bize bamunonye bamuvunira abule omukazi muzaalemu ekigendererwa ky'abasajja si ku ntini abaana babaagala nnyo kino okuzaala anti olaba embe okuuma era abayagala oba toli yes ate ajokampa omukazi w'omwana omu obudde bwonna kigozi sagamba kisajja kyankubira essimu nga tuli ku campus na ex wange Berry kati balinyegwa ex one Berry bamuyita Berry bekisibo boogera Berry tobidanga kakati nga kimukubira essimu haji nno terezeza Shalom baagala njagala okwebaza nali mubi haji akututerezeza omukazi wayogera ekisiwo owulira oti kati yagamba bbaawe amugamba Shalom nno yogola we used to date biki nga binkubira essimu halo kwanza jebale kusibo webale munkuumira musanze embeerera walinga okolanga mukusoka saaka tegeera yakolanga ng'abembala mukusoka saaka tegeera kati kola kutuula nga musajja kuno gwanjoze nga webale munkuumira wamukuuma bulungi nnyo musanze ali ati ngamba sajja akulwa nti muli bangu n'omanya era security wagiteekawo wali okuza wali kitaawe amwanyira mbo wali mumale okufumbirigana mugenda mu mpeta anali tubikola sajagala kunzala wanembe ngambi omuntu w'omwana omu oba tunati wamukozeeko
bana abasiramu abalina sente nazo VX ane emyaka aga bana babiri leta abana baffe naye baleeta leta abana nje muntu akuzeemu nabeera batano bakazi abato temutukutulira mu Labour Ward ne mulaba afi bosanga omuntu ng'afunyemu ng'omufunye nga gw'ofumbiddwa gw'osazeewo nga mukulu zaala afi namwandu w'abaana toyina agitombulirira awolebezeka kababeere bantu basobola kubuuza amuyina mubameka nti batano mukazi bamuveeko bagende mukoki bamuveeko mukazi mutuufu haji naye akaana kambagamba akunyuuke nako agenda yiya bagamba oyo ofumbirwa naye okyalino ne basingo mothers bana bajja ku mitimbagano ne bakuba endulu abantu bamanyi bagamba nina wakaana kamu genda olabirira Kafuro yagamba nti nno omwana agamba enkoko ezaala ne 10 nebulabirira ate ateyina empanga tezigiyambye tegeera asaba n'emmere ffe tuli enkoko kuliko hospital Beirut bannange kuliko ebintu bingi agenda enkoko eteeka mu kiwawaatiro enkoko omanyi bwerwanagana ne kamunye etaasa obwana anti mpozi eza firenji zeŋŋanda tunka ne kamunye ngekuma abaana ne omuntu yenna ng'oyagala oboneebone mu maaso awo gye bujja gwefumba gwe mwenkanya myaka ate nebanga omanye obufumbo mubaamu obusaasizi obufumbo kwesaasira munno nga muto mulimu kyawuga kati nze mulimu omuntu kyawuga n'oga atamanyi ng'omusaasidde lwa buto naye nga mwenkana agamba gundi oli mukazi oli kikazi kikulu leka kwesiriwaliza kuita baby naba oli kikazi kikulu leka kwesiriwaliza wano kati ngambe nti tomanyi ujjukira mwenkana naye omuntu w'ataano ku wasatu agamba ekizibu kyoli muto haji obuzibu ejali kwesanga advantage ekizibu kyo nakujoga okuba muto kyakyo kibi abatakujoga ekituufu oba muto haji mulimu ensonga nga njirese ku ttebo ng'etegeerekeka gwe n'ogiyisaamu amaaso nti nno ndi ebimu tubikkiriza tumanyi nti byogera bya kisiru kati omuntu omuto omulaba mulimu byayogera nga bikusanyusa busanyusa naye ng'awulira nga pulaani z'empuzi entuufu naye ng'owulira kusanyusa busanyusa mulimu n'ensonga endala etunyiiza tuba tulowooza nti omusajja omukulu otegeera olabyeko byola naye ogenda okuzuula nga wumbwa kali kyologera kituufu evubuka lino kale twali tulwanagana naye omuntu omukulu gwesawadde n'okugamba kukomaani ate nga wasanze omuntu omukulu eyeesiriwalya anti obukulu bukulanga wayini gyakoma okukula n'obusiru muntu omusiru kakasa busiru we tomalaga gafumbira n'okuba omuntu azeemu muno omusanze wa kiwalaata ayina envi mu kirevu nganzi because we grow age of course is obvious but also with experience omusiru akulira ddala nga musiru olina akulanga musiru nga yeetongodde era abasiru obalaba ku mikutu kati byetuli nabo boolabalaba era gye bujjojja bantu bwe bajjogga nti omusajja omukulu nakwate kati gwawangadde noga nti oyo bw'atyo kuvadda otukuze naye anti ng'omumanyi bulungi bw'atyo kuvadda ennaku eruma lwayo abantu balowooza olina omusajja wo mugezi omuntu omusiru ne bw'okaddwa n'abaana bo bakumanya nti oli musiru bava e Kampala nga balina kye baagala okwebuuza ne bagamba taata katujje bajja batufumira taata tugende wa Lozio tumale okwebuuza ku nsonga ezituleese ng'ate Lozio mwenkana emyaka tebasobola kwebuuzaako otabeera mwana wange abawo ng'akibe wakula tomanyi ne bakkirira paka ewa Lozio kitebe bakimanyi yakula bw'atyo jjajja atamanyi naye bw'osanga omuntu akuze nga n'obutegeevu mutegeevu emirembe gy'olunda akuze kubanga nze afi olaba buli byokola mba mumaasoko ku byo era mmanya nti okyakola akikola lwakino mba nkulaba bulungi kati oba nga bamukwana nga mukyalawo jjukira muto ali myaka gy'abajjebbi bakyamukwana akyagala ogenda kaawuge ate gwe taagala kunyiiza okuugosa omutwana awuga ate ogenderako Gigalo's kali akatebe kenkugambya olede gwe mukadde sigala kewaka bagazi bajja kusekera munnanga akawala akato bakatangira anti abakazi babatangira nga nkoko bazitagira kamunye omanyi teri mukazi muzibu nga waddeyo obudde kasi omukazi awuliriza
ekiddako byonna omukazi kasaawayo ebirowoozo n'awuliza bye bamugamba abawedde oli mpozi yabatawaddeyo bikiseera ng'ekigumiikirizo no kyayagadde omuwa era teri mukazi akuula aje atukuula akuula muntu ng'alekedde awo okuwaayo bakuula waliwo gwe bakuula emyaka 2 era otuuka n'ogamba n'ekisajja nali manyi kiyaaye kintu kiramu kinnyambira ddala gakati ekiddako tumanyi n'okubasaasira bambi sajja kyattu banga liyise ndidde sente zaakyo weetwala wekka takoowa amanyi muno tumanyi n'okwetwala ffekka kyekyo magala kye yagambye bwe abakazi temutwagala mutwagalako bye tubakolera yawadde mutuufu abakazi tebatwagala tuli bapakasi b'abakazi era niboolekerawo okukola agenda agamba ono takyakola tuli bapakasi b'abakazi tubakolera omukazi akwagalako kyosobola busobozi katonda wange ate ne mukwasa bakubuuza bazadde bo otuuse sibaba batebaza myaka bagimanyi bulungi be bakuzaala bagimanyi bulungi nnyo ne maama wagimanyi nakubuuza otuuse kubogena ku kicuba ekiddako ayagala kukubuuza nfunayo munono omubeezaawo towasanga tonneetuuka mu byenfuna musajja omwavu bamujooga nze wama wenyini haji ensonga yange yali awo nga tugamba omukyala bw'osinga omusajja ssente mu maka amaka ago gaba ganaatambula gatya ekisooka nze ensonga yange yali obuzibu bwetulina omukyala ne bwogezaako okuba omwerufu ng'ogezezaako ng'ebyekyayi bivudde wabbali byonna ogambe omusajja ngo omulimu gwaweddewo ate kati nze alina ssente biki n'ogezaako buli kimu before Sharon nga nsobola okugamba mpeza ku kiri ekikopo saa zino kati bwenkikutuma oba olaba nkunyooma kikubonyaabonya butaba na ssente mulimu gwaggwawo buli kimu kyenjogera ne bwe mba nkomyewo leeti anti bagambe wali omulema tebafunyizaawo olugalo ne bwe nkomawo leeti n'ombuuza ova wangenda kulabana because manyi nze waka nze alabirirawo onomanya abakazi bakomyawo nze nabayako mukwano gwange nga mukazi we bazamuzze ngagamba mmotoka za mulimu naye nga zijja zanjawulo era jidde mu myufu ubanga ya benzi yagulanga kadirisa uba ya benzi olwawulyanga engombe nagula akadirisa nalaba egenze bamukomezaawo bannanga kati musajja watunga talina adde piki nga oli amugamba kati gwoba tosoba bikuluma nnona mufuna ssente mutujooga bannange fe abasajja soogumiikiriza omukazi atakola nga she's an employed ate nga namwala yes ate waliyo omusajja aga mukazi wakole mbeera njaga omukyala mu empowering munnange embeera awe mutwagalira naddala bamukozesa ng'aliko manager ne director Sharon wale baddeko ojja maybe olituukawo sebo oline mukyala wo gola manager nga bannange ya mama nze ngenda ku mulimu ate muna mulimu gompi omusajja wagambira katirondako mulimu nange kati ate tobyogeranga munna ajja kulonda sekibuuzanga omukazi ajja kulonda omulimu mukwano waliwo eyambuuzaako togamba nga nti londako ku beti nange n'omuga kati ndabula bistatus n'omuga togatta bintu bya busiru ku abakazi bagezesa choose between football only Goma champion ngona agamba londako kunze ne baganda mukazi onoonya mutima kumenyeka katonda wange baganda bange ubagazaaki natenza ntwala mukazi wa baganda bange oli mukyala n'omukazi akikubuuza abaako ekikyala because essential mulimu debate ezitalina kujja mulimu ebintu nze so abeera mu sentence yemu ne maama wo ne baganda bo omutogo mata ne gutuulamu ogwa passenger ebyo byammwe byabbaawo ebyo byabbaawo era omukazi agutwala nabali bakimanyi era bamuyina gye mulaga batuula emabega balaba terina maama ono yamuviira lwakitiibwa osomuviira nga maama tasobola kwenyiga mu bangi waliwo omuto wasobola olusaba na mulwadde mukazi mukadde mukazi aba talina bubeezi mpisaawo ekituufu kyo bambi okireka olese motoka ya mutabani nebino biganda maama tagenda gitula mbuli lunaku era olulabanga maama gundi ajjanga bituula eno emabega nabyo bikimanyi
Netubuuzanga kibuuzo nti kunze ne ab'enganda zolondako lwaki oyagala okuddibwamu ekigambo. Olaba abantu balondawo mikwano gyabwe. Mikwano? Shalom kati njagala weesonyiwe bakasuku, ya weesonyiwe entambi. Okitegedde? Oya bwe kizitowa. N'ekintu omuntu omukazi kyayinza okugamba asobola okugamba mu bulungi n'agamba manyi taata gundi kituufu nkoye ebidula bya mikwano gyo wano. Oyo abayaga privacy. Era okiwulirizanga bulungi n'ofuna gye musiŋŋaanibwa kuba omuntu bw'awasa waliwo ebikyukamu. Waliwo omuntu nga muwulu oba wakakonkona mubuuza oluwandi mu kisenge n'oggulawo n'oyingira ne mutuula ku buliri. Kasaawa sembo ekyo kikomye. Mulimu n'ebibuuzo bye tuwulira ng'olina mikwano gyo ng'eno mpulira kituufu bannange ddala bakupangira abawala kati nga bankama nabakyawa. Muba mbiwulira? Tuba tubiwulira. Waliwo ne bagamba mikwano gy'abajja ne banyumya ekisiru. Mbugwe bakutaliza ne banyumya yonna gye bakwanye mbugwe toliimu. Kati emboozi tejja wali mukamunnamu. Kitegeeza naye bw'atabaawo ate eggobera kafula emboozi ebakugwa. Butereevu. Kati bwemba nabakyawa ne nga kwana abo sikyabaagala. Abawulidde bingi. Basikuumire eyo. Kabagobyeko ne wane waka. Wabeewo ka distance akabaawo. Kitegeeza omuntu abantu kyenakugamba nti obufumbo kwekendeeza mirembe abantu ne bawakana. Wejjako emirembe gyo nga gwe. Bw'osigaza emirembe gyonna buli bye wali oyagala nga byokolera bukulema ebufumbo waliwo byoleka olwa munno nga ye tabyetaaga ne weekendeeza ku mirembe. Allah abuntaase. You compromise. For those we love, you compromise. Definitely. Olina bye wejjako noga ekyo nkireserwa munnange. Waliwo omuntu nga sigala amunyumira n'amuvaako lwa mukazi n'amukireka. Omukazi yagamba amuwunyira bubi. Okose kwekendeeza mirembe. Waliwo kyoleka noga nkireserwa munnange. Ennaku twatulanga ku classroom ennaku kati saa 12 n'amawulire nga laba kambanja wange amasengejje. Banja wange nabye NBA sport nga ndi fena da fifi. Fena pinking nga ndi bwenti bwenda banga ndi waka. Yede nyalaba yafuna bouncing castle. Bwakunyeno bwakolaki. Ate no abakazi ne bannaye Katonda yakola ebintu by'okwagala. Bojjayo nga bukyali. Nadde omukazi nga wantalo. Ngasumulula. Ogenda mu ddwaliro otali wawo ng'agamba leero bakuganye. Tubadde wawise n'olutalo. Era oba mbakazi bo. Naye bujja kuluma. Obulwadde bujja kuluma. Bujja kuluma. Nkulinze bulinzi. Okumawaama. Waliyo n'abakazi abalina obukebera. Ewaka. Bakebera babba abawe oli myezi 3. Anti abasajja tebaagala kwekebeza. No, hafi. We are in a relationship. Oba oli ku buliri nga weeweeta akagala alese kapamba. Waki batwekebera mu myezi 3. Eggwe emize gy'okola byempulira. Omukazi n'amala akingamba, like, you don't trust me. Yeah. Yes, I don't. Bw'oba bw'oyagadde kisoma. Era sina bwe nkitwala mugati wali mutawaana. Sisobola Allah nsaasire. Nsina bwe kiraba nze. I don't trust you. Olaba ebyo ebintu. Ate buli muddamu mwenna muli balamu buli omu ayongera okwesiga bambi munne. Olaba kizaawo biri byabadde alowooza ayinza okugamba kale naye mba mpulira nti mwenzi alabeka yeekuuma. Omutima ne gukka. Ogumamukko. Ogumamu. Ate sotuka ku point egamba waliwo omukyali wange yagamba baawo. Yes, I know you do other girls but please use protection. So kigamba omwana. Tewakyesobola kwogera na mwami wange. Mugamba weekuume. Mbabulye kumwe abakazi mwandi gumamu kubosobola n'okufuna omusajja alina abakazi babiri. Naye teri kintu kirumanga kumanya nti musakazi wawe n'abasajja bakozesa. Kibamulidde. Kyekimu ku bye sesonyiwa bye simanyi nti nsobola okuyiga. Kasa nkifuna mu butuufu bwakyo nga siwulira olugambo omanyize eŋŋoma nsobola n'okuwulira olugambo ne nkugumiikiza omwaka nga nkyaketta. Nsobola n'okugumiikiza omwaka nga mbiwuliranga naye nga wentandikira okiwulirira wentandikira okuteekayo okufaayo ennyo naye nga njagalira ddala wokakasiza nti siina we neegaana. Kati eri n'ebbanga oba ondaba otya? Mba nkwenyinyala. Lugambo olwawulira. Era abasajja bangi nnyo ng'agamba okubeera ne mukazi we mmala kunywamu. Nga yakwetamwa byokola abimanyi naye akyanoonya obukakafu kati nga mala kuyitako mu kirabo n'akotomera. Najja nga si yeye. Ng'anyweddeyo kanywe. Nga wamukolaakoladde ebintu.
ogedde kunywanga tumaliriza abantu nabagamba dde okuba n'omukazi omwenzi oba n'omusezi ne mulwana na kitambo nomanya kyewaabwe si ye yayagala kakulu nnyako okuba n'omukazi omwenzi obeera n'omusezi bampambye gowandeese mbayayo w'ekibuga wanyweri emboozi nsufanye kutta amakerenda wano okuba n'omukazi omwenzi obeera n'omusezi kati omusezi bwakulya anti si yayagala buno bwenzi anti yayagala negwe omukazi ate omukazi omwenzi wakutamira bwe babeera bakola ebikolwa bye bakugattamu anti olaba mubuzi bwamwe kuba bufaananyi omanyi nti obaamu gwe wennyini yona olese wali atya Salome ndese eyo kiri eyo kyasaamiridde naye haja abasajja mwandibadde kale siwolereza bakazi benzi because also it's something I don't support naye bw'omanya nti wayendako n'olya mukyala wo nti ayenza omusonyiwa nedda ekitwambaza obubi abamu ne twavuwala ne tulema okulabirira bakadde baffe mmwe mukazi kyalema okulabirira beewabe kuba alabirira nze neesaddaaka nze kennyini bano ebintu bino ebikwataganira na bitundu byange bya mubiri g'omanyi bakadde bange basula ggwe n'enfaayo nkubeeza ewalungi nga bw'oyenjeera abasajja tebasonyiwa bwenzi lwe balikutegeera lwolitegeera nti obufumbo bufudde bw'oba olina omusajja ng'akusonyiwa ng'akimanyi wayenda agenda kutta tonywanga ebyokulya tolyanga kyakuwa nakuyitanga ekiro ewantu agenda kukutta omala mwazo oba talina kambe ng'olina omusajja ategera nti wamwendako neebaka n'omusajja omulala ng'oli mwana wa buwala tandika otambula n'abakuumi bakupulaningira kufa tetusonyiwa mukazi ayenze bubaluma butya with emotions and feelings fetwasanga mu baale nakuwasa nga tugirawo mpola mpola kakwikwi nga tutwogera n'owekinaabiro nga tumangu mayimiriro mwami Salome biki byoyo omukozi wange content gwabawadde amala manager anonye omuntu we nagambye mwogereko kesembayo twabye omulanga akaaba yafumbirwa omusajja omusiraamu yasanga nafumbirwa nga si musiraamu nga tanywa mwenge ng'akula n'obuvunaanyizibwa naye nga si muki n'amuleka n'afuna omusiraamu naye omusiraamu anywa omwenge si musiraamu erinnya lya kisiraamu erinnya ly'abasiraamu byawukanirawa yatwala shada litatahaji obusiraamu babuvaamu ono musiraamu ye Haidari ono yakava muri habu no musiraamu ono anti oyo abadda ng'amuweeyo akantu ne muga sinnakakasa nti otewange okyali mulalu wakomyewo ggulo kale atoga nkuwa akantu aje ensonga eyo gyogerako nga tuwunzika oyo bonna yafumbirwa tebatali basiraamu nebo omu alina erinnya ery'ekikulisitu omulala alina erinnya ery'ekisiraamu n'obuzaale bw'omusiraamu Dr. Kwefu wuliriza si musiraamu omanyi ekifuula emmotoka nyingini kuba nti ekola ebintu by'emmotoka nti bw'ogituulamu ogirekamu naye waliwo ebiri mu lujja nga balundiramu nkoko naye nga birina ebyefaananyiriza tosobola kugamba nti muzeeyi gundi alina emmotoka alinawo nnya tayinaawo kuba teziriiko mipiira tekuli yingini kasigala kayumba zitambula ekifuula emmotoka kutambula kati omusiraamu erinnya si likufuula omusiraamu ne sigida si yekufuula omusiraamu osobola okuba nga waggwa n'onuubuka nga coincidence ne yeekwata nga gwe Habibu gwe Hadadi kati omuntu wakufumbirwa gwe kati gwoli musiraamu si gwe Hadadi ojjukira naye emboozi gye nakunyumiza omusajja nga bali mu lufulo eyo bana basala ente agamba ne gwoli musiraamu gwe musajja nagamba tugende mu kiyigo nkulake ekyo tekikufuula musiraamu ate omusajja yagenda n'asaaza eyo mali yagenda okusoma kutuba kati nga ye yakwata luyimba lwa Luuna olw'ettaali ngasoma kutuba Allah mutye Allah kuba ayinza nga lwasoma ekyamugoba emimba ligamba nti kandi record bagamba ave yali amanyi munako mwekali
Kani liko ya anga.